nyindo bebeera etya muganda we naye afudde mugambe muganda wafudde inna lillahi wa inna ilaihi Rajiuna amaziga hagoka ku family ya Shakira bibino byonna mbikuletedde mu maaso obutambihe obutambula ne SB4 mu maaso amaziga haga muyisemu nga abyogera ku nga bene kola yafa ka video mbadde nsaba kampeleka like ya kasotambula katukire bonna abanje kadde kumanya kweno information naddala ha timu mwami wa Shakira mwe abasobola kutegeera obulumi hewa itamukozi mwe abafollowinga video eneno mpaka wetuse sawa azineno awo nyini katutandikire na mawulire gafe agalero mukulu gwe mumanyi abadinne obuzibu ku nyindo nga basinga bagamba nti kansa sisobola gibalaga wano ku screen nenge olwo video gigenda kubamba playing na masa omugenda kubanga mumwerabirako kubanga YouTube inzo butakiriza ife okubalaga ebyo ebifaananyi naye sekulaba katambika neno sigenda kubanga mbyogerera munyo mujukiro oli omuwala Shakira yafa after embaga ye eyakubibwa entunusi ngali mu kidaala muganda we Yusufu alyoka azimba ennyindo obebeera etya muganda we naye afudde mugambe muganda wafudde inna lillahi wa inna ilaihi naye mbabuulireko ekintu kimu wallahi mbalayirira nga ntya abantu ababi gye bali kyova olaba omuntu bwakugamba nesega nva mu maaso abantu mubeesonyiwe omukazi afiiriddwa omwana wayise omwezi gumu olunaku lwa leero mutabani we naye agenda kusula mu ttaka kigambibwa nti afiiridde mu bulumi bw'amaanyi mumujjukira omuko omwana yazimba ennyindo n'azimba ennyindo out of the blue omwana yava mu kidaala ng'entunuusi wuuyo n'afa n'aleka obwana bwe naye mmwe kale mufe mu busiraamu tulina ekigambo ajaali entuuko naye oba ebintu by'emikolo bino oba byali badde bitya okimanyi okuŋŋaanya abantu bayitirivu nnyo nga tomanya kusanyukiddeko tomanya ze kuyola bigere tomanyi era bannaye Mungu yali tusaasidde emikolo gino mwe mujjira abalogo abasezi abateesi abaki ababi buli omu Mungu atutaasanga abantu bwe batonze kyova olaba kizibu nnyo okunsanga mu bantu because anyone can you don't see mundeke abantu babi mugamba abantu babi nnyo ate teri muntu mubi nga muntu wa kulusegerero kuba abakumanyi lwoyayuyiza lwofulumye lwebase webisootya bwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mungu amuumuze mirembe gwe ajjukira story gitwakola oba embozi gitwakola ey'omuko Shadik ntale omukoyo yali yakamala okukola omukolo mu nnaku 3 nga yakamala okwanjula mwana munne Shakira n'ava mu bulamu bw'ensi eno mboozi eyo yakanga abantu era abantu bangi basigala bakyebuuza ebibuuzo byali bingi ne tukola okufeffetta ne tugendako ewa maama yo twagendayo n'ennaku z'omwezi zaali 6 mu Julaayi omwezi guno guwedde maama twamusanga naye mu mbeera nga si nnungi wabula ajjukira emboozi eyo yagiraba mwalimu muganda wa Shakira omugenzi muganda wa Shakira bali bamuyita Yusufu era nga Shakira kwe yali adda yali badde nga mukulu wa Shakira emboozi mu kugendayo twagana muzeyi bakiddaawo mwe nabasinga mumanyi mugezi wa mikolo lwaki twagenda naye kubanga ensonga zino ez'emikolo yakyasinza okuzitegeera nze ku lwange yakyasinza okuzitegeera wano gwanga Uganda era twagenda naye n'atukulemberamu ne tugenda ne tumiitinga maama bingi bitwayogera emboozi eyo bangi mwagiraba ne bingi bitwayogera off camera wabula olunaku olwaleero bugenza okukeera ku makya obukeeredde nze simu nagifunye ku ssaawa zabadde 10 ez'ekiro nga kigambibwa Yusufu avudde mu bulamu bw'ensi Yusufu gwe twogerako ye muvubuka eyalimu ng'azimbye ennyindo ng'azimbye ebigere nga omubiri gwonna gukyankalanye ate nga ye yali adda ku mugenzi so okubalabalamu byangu kuva omugenzi Shakira we yafa paka mukulu we wafiiridde tewannayita omwezi kinene nnyo mwezi gumu kuba tubanga twagendayo ennaku z'omwezi 6 mu Julaayi otwaba embeera eyo leero just lukyali ennaku z'omwezi 2 leero 3 so which means omwezi tegunnaba kuwera
okusinzira Shakira bwe yafa omwezi gumu. So tugenda kubanga tutuusa okusasira kwaffe eri famire eno. Maama nga yo mwamulaba nga naye bimusobedde kuba abantu ab'enjawulo batubirako ku masimu ne bagezaako okulaba nga bajjanjaba Yusufu naye tekisobose. Yusufu afiiridde mu bulumi wabula ate obulumi abulekedde maama. So tusaba okutuusa okusaasira eri famire, eri maama, eri eŋŋanda n'emikwano. Mukama yawa atera yajjawo. Teebereza omwezi gwakayitawo gumu nga baakaziika, n'enkya bagenda kuziika. Musiraamu ne leero bagenda kuziika. Bantu bangi abeebuuza famire kiki ekiri ku famire eyo, ne Mukama yasinga okumanya. Jjukira nti ebitonotono bigambibwa nti famire eyo abaana abo baagiraba bukulu. Famire abaana baagiraba bukulu, babatwalayo bukulu. So tetumanye obuzibu buba buli mu famire oba obuzibu buli eno, naye ng'ate mu mbeera eyo nga tukyali ku mboozi ya Shadiiki eyo lwakuba nti twayagala okubijja mu mawulire, twafunako abantu abamu mu famire eyo abatukubirako ku masimu nga beemulugunya ebyali biboogerwako. Jjukira nti mu mboozi ze twakolanga nga kigambibwa nti obuzibu bonna bwali mu famire okwatta Shakira, era nga kigambibwa nti omutimbi eyatimba ku mukolo gwa Shakira yayinza okuba nga yavaako akabasa akatwala Shakira ezira kumwa. Era n'emboozi ze twakola ku maama twafunako abantu abamu abatukubira ba famire eyo nabo nga beemulugunya nga bagaa nti maama ekituufu akimanyi, aleme okutubuzaabuza. Ffe bwe twaba guli gutyo nga bintu bitandise okuwanvuwa ennyo ate nga bya famire, tubagamba famire eno esobola okutuula n'amaliriza ensonga eyo. Ensonga ezo zibeera zigwera mu famire, wabula waliwo ensonga ezitagwera mu mawulire. So tetumanyi biki ebyaddako awo era tetwaddamu kubawuliza, naye mu mbeera eno ate wazzeewo okufiirwa omuntu omulamba omulala abadde akuze mu myaka, abadde yeekolerera, abadde ayambako ku baganda be, naye agenzizira kumwa. So